Thank you very much. Thank you very much. Thank you, my brother. You are welcome, Colonel Dr. Besigye. Your Excellency, Mr. President, ladies and gentlemen, I think it is fitting to start my remarks by saying that God is good. And all the time, that is his nature. Give a loud clap to God. Our Jamaa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We came today on this very memorable day to thank the Lord who has brought us this far. Who would have expected that President Kyagulanyi would still be around here today? You just heard that our brother Yasin is in the grave that should be occupied by President Kyagulanyi. And that goes for all of us. Every day we get out of our homes, we don't know whether we shall go back home. So let us thank the Lord who has brought us this far. But we came today to celebrate a wonderful, wonderful achievement by, I think, the youngest political party, but yet the one that has created this wonderful home for itself. There is absolutely no doubt that what was experienced since yesterday of trying to block this ceremony was nothing but shame on the part of Mr. Museveni. And shame on him, Mr. Museveni, again. That for 37 years, coming to 40, not only leading a party they say is the ruling party,
but also leading Uganda. That the party he claims to lead does not even have a kiosk to call those people. Salawo njogere ku kintu kimu kyokka. Obuvunaanyizibwa bannayuganda abakyali balamu olwaleero bwe balina ku ggwanga lyaffe lino. Kubanga nga bwe mulaba tetumanyi n'enkya n'abeerawo. Ffe abakyaliwo tulina buvunaanyizibwa ki? What is our mission today? And in saying this, njagala tukiriziganye nti tuwangaalira mu ggwanga oba agaali amawanga nga gonna gatuwambibwako. Uganda was not one country, it was many nations. All those nations were captured by the British. Okusooka tulina okuwangula ebitutadde mu mbeera eno okutuusa na leero, ebikozesebwa okutuleka mu mbeera y'obusibe n'okutuusa leero. Tulina okukola ki? Kubiwangula. We must defeat the tools that have kept us captive up to date. And I have been telling my colleagues that there are 4 tools that have kept us captive. Waliwo ebintu ebina ebikulu ennyo ebikozesebwa okutuleka mu buwambe bwe tulimu olwaleero. Ekisooka ze mundu ziri okutiisatiisa ki? Okutiisatiisa obwongo bwaffe. Nti buli omu awangaalira mu ki? Mu kutya. Kubanga bajja kutta, kubanga bajja kutulugunya, kubanga bajja kusiba, kubanga bajja kujjako n'akatono k'okola ki? Koyina. Buli omu awangaalira mu kutya. Era ly'ekkubo lyabwe erisooka eritukuumira mu mbeera ki? Eno yennyini. So bassebo ne bannyabo, njagala kusaba buli munnayuganda ayagala okubanga Uganda agiyita nsi ye, tuwangule okutya. Njagala bwe njogera ekyo njagala mutegeere nti teri atatya, era atatya omutyanga. Buli omu akola ki? Buli omu atya. Nange wano singa kibwatuka nsobola okudduka. Buli omu akola ki? Naye tulina okweteekamu embeera okukola kye tulina okukola newankubadde tukola ki? Tutya. Nga tulina okukola ekirina okukola ki? Okukolebwa. Tulina okukikola. Era ekikuleetera okukola ky'olina okukola newankubadde otya kukkiriza. Bw'oba olina okukkiririza mu ky'oyagala okukola, oba otya oba totya ajja kukola ki? Ojja kukikola. So tusaanye kusitula okukkiriza kwaffe kubeerewa waggulu. We must raise our faith that yes, and of course God is on the side of justice, God is on the side of right, that by the grace of God and our action we shall regain our country. We must raise our faith. We must raise our faith. Secondly, kyetulina okuwangula ekyokubiri, eyawamba ensi yaffe, eyawamba bugagga bwayo, era abukozesa nga bw'akola ki? Nga bw'ayagala. Era bw'awulira nti wano mukoze ebyetendo, ajja kutandika kubuuza ani ebyo abikulembera, alabe oba asobola kumuwa ki? Kasente by'abadde akola akole ki?
abiveeko. Bwe tuba bakufuna kye twagala tulina okuwangula ssente z'omulabe. Nti ne bwazireeta bw'oba osazeewo ozirye naye ozirye era n'osigala okola kyokola ki? Naye kiba kirungi n'okuzikwatako bw'otokola ki? Bw'otozikwatako. Bassebo ne bannyabo ebintu bino mbibagamba kubanga bwe tubiteekako essira nga bwe mbagambye teri kigaana. Tetujja kutuuka gye tulaga nga tetuyise mu kubonaabona. Ekyo tebakulimba tyojja kubanga oweeyagala otuuke mu mirembe gy'oyagala. Tekiriyo, ojja kuyita mu kubonaabona. Abamu mwogerako ku lutalo lwe twayitamu olw'ekinaana. Olutalo olw'ekinaana olwaleeta Museveni n'okweyagala kwe yeeyagala, yasooka n'akola ki? N'abonaabona. Yayita awazibu. So naffe tulina okwesiba emmeka? Ne bwe ziba 3 ne bwe ziba 4 twesibe. Twesibe tumanye ti kati wasigadde emyezi emeka mujja kusigala nga mugibala. Ogwekaaga mu 2 nga tekunakola ki? Nga tekunatuyitako. Mwesibe 2 tulabe nti oba afulumya ssente zenkana ki oba zenkana ki, tusigala nga tukola kye tulina okukola ki? Okukola. Ekyokusatu kye tulina okuwangula, towangaala wekka nti ze ndi wano njagala nkyukakyuka. Beerako ekibinja mwokola ki? Mwogwa nga kibinja ekyo kirina missoni yakunonola ki? Ggwanga. So tuzimbe ebibinja. Era enzimba y'ebibinja abakulembeze bano bonna bwe buvunaanyizibwa era babadde bandaga nga bwe beetegeka okulaba nti ebibinja byonna bikola ki? Bizimbibwa. Era ngenze ndi mumativu nti chairman Nyanzi ne ttiimu ye n'abalala bonna mulimu bagwina mu ngalo ogw'okulaba nti ebibinja bikola ki? Ebibinja bizimbibwa. Bye tukola okulwanira ensi yaffe, bwe mbanga mu lutalo luli lwe twalwana olw'ensiko saafunamu kintu kyonna, naye ekyentwala kikyaliwo ekitanaba kuvaamu ke kawaayiro namba 3 mu ssemateeka. Article namba 3 mu ssemateeka ya Uganda etuwa obuyinza butereevu okwaŋŋaŋŋa oyo yenna alinnyirira ssemateeka n'amateeka gaffe, kumwaŋŋaŋŋa mu ngeri yonna gye tulaba. We have power from the Constitution to fight by all means okulaba nti abalinyiridde ssemateeka, abatulugunya abantu baffe, ababuzizzaawo abantu baffe, abatta abantu buli lunaku mu bumenyi bwa ssemateeka, nti abantu abo tubajjawo mu ngeri zonna. Tukkirizibwa. Abafudde lisiti ezo z'olaba, buli kibiina kiri mu lisiti ey'abakoze eki? Ey'abafu. Ababuze, abakoze eki? Njagala kubategeeza ng'amaliriza nti n'abafudde n'okutuusa kati, newankubadde omulimu gwe twewa tegunakutuukirira, naye tegubadde gwa bwereere. N'okutuuka kati waliwo we tukola ki? Waliwo we tutuuse. Temulowooza ti mwami Museveni ono gw'olaba ayogera byatakyamanya nti ye Museveni oli yasooka. Entalo zayiseemu ze tumuyisizaamu nga tunyeenya. Era kati wali
abantu baffe tebafiiridde bwereere. Gavumenti kye tulwana nayo njagala kubakakasa nti eyuuga kati ngeri gyeteyuuganga eyuuga. Era omulimu gwaffe ogusigadde si gwe munene nnyo, mulimu ogusigadde. Mwenna mulina baganda bammwe abali mu bitongole bikuumaddembe oba ebyandibadde bikuumaddembe. Bonna abali mu magye, abali mu poliisi, abaliwa nabo bennyini bali bubi mu ngeri empitirivu ennyo. Era nabo balinze ffe tutubeeko kyetukola nabo ojja kulaba nabo ekintu nga bakiyingiramu nga kikola ki nga kiggwa. Abaali ab'ebweru nga bawanirira mwami Museveni era abaamutuleetera okutulumya ne gyetutuuse, ab'ebweru abamutaddemu ssente, abamutaddemu emmundu, abamutaddemu ki, nabo we tutuukidde wano balaba nti kino tekikyasobola kuwagirwa. Nabo kati bakola ki? Nabo kati bakisembera wala. Era ndowooza mwawulira World Bank gye babadde beewola naye yataddewo ki? Akasumuluzo. Muwulira abantu be babadde bagenda kusuumula mu Amerika nti bagoowa, nabo wiiki eno bakoze eki? Kasumuluzo nako bakatadde. N'ebirala bijja kuddako. Ekikulaga nti n'ab'ebweru bamaze okulaba nti kino tekikyalina gye kikola ki? Gye kidda. Ate oba atandise n'okuleeta oli mutabanyiwe. Era abayenaremu ndowooza batuufu, kubanga nawulidde abayenaremu nga bagamba nti ate waakiri muzeeyo. So bino byonna bubonero obukulaga ekiseera kikoze eki? Ekiseera kiweddeyo. Ffe tukyabaleesewo obuteetegeka bwaffe. N'olwekyo mbasaba era okukolera awamu. Sizze ku Unity Platform ku lwa ofiisi yokka, njagala tutambulire bufa wamu ffenna bega ku bega. Atayagala okwegatta ye mulabe wa Uganda. Tujja kutambulira wamu ffenna mu buzibu, mu mirembe, tujja kutambulira wamu ffenna tununule eggwanga lyaffe insha Allah. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama bampeera obuwanguzi, musigale nga mukolera ddala emirimu egy'amaanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. He indeed deserved this standing ovation.